Kosefu bwe yayina. Kino nno tukikoze nga akabonero akazimba obumu ate era mu ngeri y'emu okwongera okulaga nti tusobola okuyimirira wamu ne baganda baffe mu kaseera ak'obuzibu bwe kati. Musumba waffe yatuyimusa ng'abayimbi ate era n'ebiro bituuse nga twetaaga naffe okumuddiza okubeera nga twemira naye mu kaseera watasobolera. Kiyinza n'okututwalawa, kisobola okutwongerayo singa tubeera nga tukikoze mu basumba ate era ne tukikola ne mu bayimbi ne kitujja ku ddaala erya wansi ne kitongerayo ku ddaala eddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebazibwe. Amannya nze Musumba Hadija Nabbosa era olw'ekisa kya Mukama nga ndi muyimbi wa gospel. Nze kyendowooza ekibuuzo oba ekimbuuziddwa n'ekiteeso kye nnina nga nze abaana baffe bano oba ffe abayimbi tugenda ne tuyimba mu kanisa ne birabika ng'ebitakola ne tufundikira nga tuzze mu nsi. Ate ekisinga okunnuma nti we tudda mu nsi batwaniriza nnyo. Ensi erina engeri gyeyanirizaamu ebintu byayo. Naye nze kati nze ndi muyimbi ntegeseeko concerts ezitaka wansi wa 5. Naye ogenda okulaba nga abantu baffe bwe tuli mu mubiri gwa Kristo nga tebajjumbidde. Ne wogamba nti otegese concert ya mutwalo gumu oli alaba nga omusabye sente nnyingi. So nga ate nze ndaba nga nze omuyimbi ate nga ndi musumba. Nze nga nze mba njagala nti omwana waaba ali mu kanisa nga nze mujjeemu n'ategeka ekivvulu ffenna tulina kwenyigira wamu tusobole okumuyimusa naye ayake. Naye ebiseera ebisinga abaana tebayambibwa. Ate ekirala abamu oluusi baagalirawo ebyamangu nga kizize kufa abayimbi twagala ebyamangu n'ogamba njagala kubeera ng'oli n'ategeka ekivvulu ku MTN Arena nawe n'ogamba ngenda kiteekayo ne bituuka ne bikusala. Naye ng'ebiseera ebisinga twagala speed naddala erifa abayimbi. Kati nze mbadde nsaba omuyimbi wenna ng'oli mu kanisa weereza Mukama sooka obeere mukakamu. Ekirala ekkanisa weebanga erimu abayimbi abantu amubakwate mubawanirire. Recording otuuka n'ogenda n'oyimba ekyamazima omuntu nakugamba Mukama akuwa omukisa. Yes, it is okay, Mukama ampa omukisa. Ne sente nazikutte ne ngenda mu recording ne recording oluyimba ne nteeka mu buli ekyetaagisa. Kitegeeza buli kimu ekikwata ku muyimbi kyetaagisa sente. Kati singa ekkanisa eyimuka newagira abaana baayo ng'ensi bw'ekola ekyamazima tetwandizeeyo mu nsi kugenda kutandika na kunywa njaga. Oli n'omulyanga ayimbye baatuyigiza n'okunywa omwenge. Mukama yeebazibwe lwa bintu ebyo. Kati mbadde nsaba ekkanisa abasumba muyimusa abaana. Waliwo abamu abagamba oyo waanaayimuka tajja kuddamu kulabika wano. Nedda, omwana oyo mubuulirire ayimuke ate omuyimuse. Gwe kennyini ng'asobola n'okugamba nti ekkanisa yange. Naye abayimbi abamu tebalina makanisa. Abeera ano Sunday n'abeera eri Sunday n'omubuuza omusumba we y'ani ng'ayogera mulala. Mukama yeebazibwe. So mbadde nteesa nze nti singa tukolaganira wamu ne tuwagira musiki waffe ng'abalokole ne tukwatira wamu ne tuyimusa abaana baffe. Mukama abawa omukisa. Tetugenda kwogera yadde kati bwe buzibu obuliwo obwo nebino ku bisambi gino bangamba ebinywa byafuna oba buzibu oba byasanya oba byaba bitya. Kati nabyo bwe guba gutandisa okunnuma mpulira nga amagulu gonna gannuma okuva eno mu kisambi waggulu naddala kuno okwono omukono guno ogwa ddyo gwonna biba binnumira ddala ne mpulira nga okugulu sobola kusitula. Mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amanya mpitibwa Pastor Birungi Dorine nga nsumba ekyakye eyitibwa Godizimase Nakabugo. Omukolo ogukoleddwa gubadde gwa kukuŋŋaanya ssente. Twagiyise Easter Bonanza naye nga kubadde kuŋŋaanya ssente ez'obujjanjabi bwange.
nafunamu uko ku buzibu edda nga nkyali muto nagwa wansi nayina emyaka nga 11 naserera okuva waggulu ka shedi naye kaliko sementi nga kuliko ebyovo nenserera nengwa wansi eggumba ly'omugongo neriseseetuka wekyatuuka mu myaka nga 13 awo nekigenda nga kikkakana mpolampola obulumi bwannuma naye tebanzijanjabirawo nye kyagenda kikkakana mpolampola we natuuka akaseera mu myaka ngaawo 25 awo ng'era nnumizibwanga nekiwummulamu nennumizibwa nekiwummulamu kati mabegako wano mu myaka nga5 emabega nali nzizeemu okwoza nali njoza omufaliso nandyawo kashedi njiyeeko ebyovu byali bya sabbuuni nga mbiye ku mufaliso nali ngulinnyirira nenziramu nenseerera nengwa ku luno bwe nagwa ate era nasoosawo mugongo bwe nasoosawo mugongo natuula enkubawo omugongo kati eggumba lirindoza ne liddamu eriseseetuka awasookera ddala wali awaseseetuka lulindoza ku luno era we waddamu naye okuva ku egyo emyaka 5 gyempiseeko egy'emabega teriddangamu kuwummula oba kugamba nti kati lyakendeddemu kuba luli kyannumanga ne wayitawo emyaka n'okiwulira nekiwummulamu ne wayitawo emyaka nekikuluma nekiwummulamu oba nga wemba nsitudde ekizita ennyo nga mba nkiwulira ne kati kinnuma buli lunaku tekikyasitoopinga kati ate kituuka ekiseera singa mba nninnya eppiki nemba nga oba nina ekkubo lyempiseemu nga lya binnya negenda ng'enkuba mu binnya obulumi bweyongerera ddala oba nga nninnya emmotoka ng'eyise mu binnya ekkubo nga lya binnya obulumi bweyongerera ddala nentuuka ekiseera nga sisobola kutuula nga ne bwe mba neebase bankyusa bukyusa bankyusa ku buliri ne bantuuza ne bannyimiriza ne bankwatirira ne bwe kuba kuyimirira bankwatirira bukwatirizi kati akakaseera kempitamu nga ndimu obwo obulumi omusawo anzijanjaba buli lunaku aba yeetaaga ebitwalo 10 buli lunaku nasooka nengezaako nengendako mugana amalwaliro aga bulijjo gonna nagagendamu ekiruddu nagendayo mulago nagendayo buli wamu ngezeewo waliwo nerye bandagirira eyo simanya luddawo eno nga mu tawuni awo waliwo eddwaliro liri awo omusajja asoba mulanga n'omulanga yonna nagendayo naye nga buli yenna nzijanjaba nzikakkanamu bukakkanyi sinaba kufuna muntu anzijanjaba amponyeza ddala kati waliwo mukwano gwange juzi yajja wano mu guno omwezi oguyiseewo naŋŋamba nsobola okgenda e India naye waliwo taata w'omutu gwe bajjanjaba era naye yali muweeyo embeera naye naŋŋamba bamukolera emitwalo 7 I mean milioni 7 mbadde ngambye emitwalo 7 milioni 7 ze yakozesa okusobola okuba nga atereera kati kitegeeza ngamba nina okunoonyezaako awo n'ezintwala ndowooza ziyinza kubeera milioni nga 8 ndowooza bwekityo ng'okukozesaako okulyako biki byonna nga ndi eri kati ate nembanga ezo ssente sizirina kwe kugamba nti kankoleyo baka konsati tusobole okukuŋŋaanya ssente ne balokole bannange basumba bannange abantu bonna ababa bampuliriza oba abamanyi buli omu kyasobodde asobole okuba nga nkwasaganyizaako sobole okuba nga nfuna ssente zikuba sizirina obulamu bwo mbwetaaga kuba ebyokukola weebiri naye siyina busobozi busobola kwejjanjaba kuba ezo ssente sizirina naye nga nkubira omulanga buli muntu yenna ndaba nampuliriza kyonna ky'olina oba nga gw'omanyiyo omuntu asobola okujjanjaba omugongo guno ne waba nga ali mu Uganda muno nga sigenze bweru ng'asobola okunnyambako eggumba lino lye bagamba eryaseseetuka ne lituula ku linne waalyo ng'asobola okunzijanjaba kuba bandagiryako kuba n'abayunga amagumba nabo nagendayo naye lyagaana eggumba okuddawo naye singa mba nfunye omuntu yenna omuba mu Uganda muno ng'asobola okunzijanjaba eryo eggumba ne litereera era obwo obuyambi bwe nneetaaga kuba kyensinga okwetaaga kuwona si kutambula genda bweru naye kuwona kuba ngenze malwaliro gonna bino byonna ebipande byolaba byonna zino ze x-ray zonna bazinkozeeko ku lwa mugongo juze yasembayo baginkolako ate nno nga ndi lubuto ng'ate tebategedde kuba abantu wala nga sobola nakwogera ti ndi lubuto nga siina kyenzizaako banteekamu x-ray nga tebamanyi nti ninoona lubuto ate nabyo nebitabuka buli lwenfuna olubuto luvaamu ku mwezi gumu 2 3 luba luvaamu kasa omugongo ogwo guddamu okunnuma essaawa eno wenjogerera nduyina
naye ate obulumi bombulina tebunaba kustopinga. Amalwaliro wakagenda Kiruddu nagenda amalwaliro mangi kale abantu bangi bengezezzaako waliwo lye bandagirya liri kyengera lyo banteeka mu kyuma nga kibanga nga bwolaba ekyo kitulakita ekirimu oluguudo bwekityo bwe kiri ebigundi byakyo ekyo ekyuma bankinteekamu nga kikukuuta okuva wano ku mutwe mpaka ku ggumba wano werikoma nempulira nga wamma kirinyize nze n'endowooza liwonye nye bwe navayo nalwala okumala omwezi mulamba nga situula kati ate dokita omulala ate nangamba ate ekyo toteekeddwa kituulamu ate oleese buzibu bulala kwe gaate obulala ne bweyongera ku bulala buli kyuma nagendayo buli ddwaliro gonna geomanyi wane Uganda nze gemmanyiko amanene gonna nga tuuseemu nina ne gembadde simanyi naye nga nago bandagiridde nayo tuukayo nayo ntuuseeyo era sente ne bazirya naye sinnaba kufuna ddwaliro limponya ate nga sente ze baba beetaaga nnyingi kuba obulwadde nga bwatabuse naye gye nava nga siwonye nziruka n'enzirayo obulumi buba bungi nga mba neetaaga okukkakkana buli lwe banteekako ne bankalirirako ne bamasaajingako ne binyambayamba kati disiti okukakkanamuuko n'ensobola okuba nga ntula kuba ebitabuka mba sobola yadde okwekyusa mu buli yadde okutuula sobola okumala omwezi mulamba nga ndi ku kitanda nga sivaako nga neegomba n'okulaba omuntu ali mu ddiiro anyumya naye nga sobola mulaba kati ekiseera ekyo bwe kituukira ate nga toyina ssente biba birala mukko oba waliwo lwe katuukawo akaseera ako nga siinaamu yadde naye nga buli lunaku olina okuba n'emitwalo 10 bakujjanjabe oba ekitono ennyo 7 kubanga bwe baba banduttewo oyo dokita nkozesa 7 naye nga tobaze transport ye bw'abazze wano akozesa emitwalo 3 egya transport n'agatta ku 7 guli gye emitwalo 10 buli lunaku lwalinnya wano kati ze ssente ze banzijanjabira bwe guba gwatabuse obulungi mba sisobola nakutemya liiso bwenti nga bw'olikanula n'olitemya kuba ne bwentemya mba mpulya n'eriiso linnuma omugongo gunnuma n'entuuka nga n'olwala lunnuma nga n'enviiri mpulira zennuma kuba ntuuka ekiseera gano gonna amagulu nga mpulya gasanyaladde ng'emisuwa gino gyonna nga ginnuma nga sisobola yadde okwenyenyamuko yadde okugiramu bwenti nga n'okuwanika omukono nti oba nkole bwenti nga mpulya sisobola guwanika kuba ntuuka ekiseera nga n'ensingo sobola gikyusa gitunoza amabega bwe bulumi bwembeeramu singa biba byatabusa obulungi